Oluvannyuma lw'amawanga n'amakanisa ag'enjawulo agagobererwa mu nsi yonna mu by'eddiini okuvaayo mu butongole ne gakakasa nga bwe gakkiriza obuli bw'ebisiyaga omuze guno gutandise okubuna ku lukalu lwa Afrika nga ne wano mu ggwanga gwatuuka dda. Bw'abadde akulembeddemu okusaba ku kkanisa ya Katwe Matters Church e Katwe, Reverend Frederick Lubega akalaatidde abayizi okubeera abeegendereza nga bakoppa enneeyisa ya mikwano gyabwe abava mu luwummula kuba balina emize gye baggyeeyo ng'okulya ebisiyaga. Abalina n'ebyigi bye bayize eby'enjawulo sabo bokabaddayo ne n'abanaddayo olulala lwonna njogera nammwe era ebigambo bingi ne n'abagamba nti so temuwanga banga sitaani. Njagala bategeeza be mugenda okusisinkana bavudde mu ngeri ez'enjawulo bayize ebintu eby'enjawulo ne temugezaako kubawa mukisa kubateekamu bye bayize. Mulimu ebisiyaga ebiki namwe abazadde muntunuulire kino bwe tuba tukyogera tetwagala kukirumamu. Ebisiyaga bifuuse ebisiyaga mu maki masomero agoogeddwako matono naye njagala bategeeza sitaani yeeteeseteese okubawewa ng'akozesa mikwano gyammwe mubeere beegendereza. Ono akubiriza abazadde okweyisa obulungi mu maaso g'abaana kuba abaana bakoppa nnyo ebyo bye balaba abazadde baabwe bakola. Omanyi kye bayita imitate oba imitate kyeki okukola ki okuyeeyereza oba okugeegeenya si bwe kiri. Abaana bamanyi nnyo okugeegeenya mukimanyi abaana abato be basinga okumanya okugeegeenya era njagala kubategeeza bataata abali wano aba CMF abaana babageegeenya kyenjogedde kyekyo era njagala bategeeza mutambule nga Katonda bw'ayagala nga mwegendereza abaana babageegeenya kamba weeye ekyokulaba. Ono akubiriza abakristo okwekiririzangamu nti nabo basobola okukyusa obulamu bwa bannaabwe nga bayita mu kusaasanya ekigambo kya Yesu Kristo. Beera bazibu nnyo naye n'agenda bugenzi mu maaso okubuulira ki enjiri naye nga bawa obujulirwa nti nze nali muzibu ne Katonda n'akola ki n'ankyusa. Era okumanya yankyusa nampa n'amaanyi okusobola okubuulira enjiri abalala abo bakyuke. Nange njagala kubategeeza oyinza okuba oli wano ng'olina ebyali bikusibye oba ebiremye. Njagala kutegeeza mu maanyi ga Katonda, Katonda asobola okukyusa n'ofuuka nga Pawulo n'obuulira enjiri ya Kristo abantu ne balokoka. Ibrahim Sebunya, Douta TV ya Masukulu.